Enkola eno yakatandikidde omuntu yenna omugezigezi asobola okutegeera yategedde dde omuntu gwe tukola ki bakukubidde ku ssimu n'ogamba omusango sijja gwogerako guli mu b'amawulire n'otukwamu kakoodi guli mu b'amateeka n'otukwamu kakoodi ako n'otuteekamu kafiya dakiika 2 tukulabye wa Faluuku anti abo b'amateeka omusango ne bwe guba mu kooti era b'amawulire tubeerayo kamera toziraba era leka nkababuuse ne kano kati ogwaleepu tukkiriza guli mu b'amateeka tukkiriza omusango guli mu baki tulinza ab'amateeka bakole okola ki kati bino bye twogera kye bayita other business. Ne kambuze omwana yayina embuzi Hajjat gyalwanirira oba omwana teyalina oba mukebera teyalina mbuzi bagirya dda nga bakulaga bagijjako dda kati Hajjat yali alwanirira ki ya kitegeza yekyageza ko gamba Hajji yabimujjako byonna omwana wange era nennabaana erabika nabaana erabika eri kungulu Hajji yagikurayo Hajji alabika ya omwana ekintu kyasukka ba personalities bebasuse okubaako kiboogera bamama fine tubalabyeko ne Muhammad Nsereko baani bonna Muhammad Nsereko musajja omwagala yes ayingira mu nsonga enkulu muntu wa yes ndabyeko bangi betuze tulaba basituse n'abamu abasooka bamama fine bonna basooka kubeera ku mukyala osoko kiwulira emboozi eringa ya muzibe w'esibifo fena yasooka netukwatako netukaaba amaziga mwagala olanga alaba muzibe w'esibifo tomunyongera muganda wange oyo ye nange namukubirako essimu ebintu bino tetukyamuka bukyamuzi nze I personally emboozi yesibifo sagigenda nnyo naye nakubira muzibe nze ku ssimu n'akatambi katambula nnyo namweyanjula emusibe ngamba emusibe yaha nkwagala tokola ku KBS TV kawungezi nkuwulira nnyo n'atagala mu bigambo awo era ne kano kankaddemu ate omusajja omwavu gwe baawasa ate kaakati sente ezigula babbulooga zivaawa kubanga abawagira Hajjat Zuulah omusajja bwagalamu bako byabugagga kyoyo gwe babadde baawasa ate gwe babadde baawasa aguza atya babbulooga okubanga asinza Hajjat Zuulah abawagizi kwezi bakuwadde mmeka wadde 10 mama fira bamuwadde mmeka oyo ye mulwanizi wa ddembe bafulufiga babawadde mmeka oyo fulufiga ne mulwanizi wa ddembe badoni kulisa abavubuka bonna babawadde mmeka bashaira price babawadde mmeka bonna ba influencer bamaanyi oko babadi bulaka babawadde mmeka babadi bulaka yaluyingidde anyumiza gwakoowa kiki baba wadde kukatulema kuchamuka baba wadde sente ngole simu ziri abo katwe badi bulaka all of all people balina okuwa sente ngolo meya ne abaddamanyo baddomanyi badde sikumanyi nnyo mu bantu bonna nze gwe balabye nga nze nsaanidde okuweebwa sente ate kwezi ne batazimuwa va ku katemba naawe a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Esoboddwa ku ngeri gy'oyinza okukoma n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka gawamu ne mu bizinesi yo. Nkwanjulira Finest IT Solution abalina kamera enkesi ezikuwa ekifaananyi ekirikkiriya ziwulira ebitambula ssaako okulaba mu budde obw'ekiro. Kati beera bulindaala weegobeeko ababbi ne bannakigwanyizi nga weefunira kamera zaffe. Tulina ezitakosebwa mbeera ya budde ez'omunda ezitalabibwa muntu yenna ssaako ezo ezikozesa Wi-Fi. Tulina n'amataala ga sola agakuwa ekitangaala ekimala mu parking, compound, okwetoolola ennyumba n'awalala wonna. Kamera zaffe n'amataala ga sola byangu okukozesa ate ebbeeyi esoboka eri buli muntu. Tolinda kwejjusa. Weefunire kamera n'amataala ga sola ku Finest IT Solution onyweze ebyokwerinda ku kibanja kyo mu makaago ne mu bizinesi yo. Finest IT Solution tusangibwa Wandegeya nga wakayita ku poliisi oba tukubire ku simu noti 705 351 726 oba noti 772 533
542. Finest IT solution, lighting your way to a safer tomorrow. Kwezi Media Group ne Megatron mbaniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange ono nno y'omu ku bagenda mukomera ekigo nze mbateegera wano pologoma nkadde teegera ku lugo bateegera wano mpola ne mbaleeta Sekino mu Lwina na Mukasa yalaba Sheeka Umaru ng'alinga kabbebi naga nti Sheeka Umaru y'ono ti ono akati ndenso omukulu ono atubuulire omusango we gutuuse be baguli mu 5 nze bisaniya yange bitega ne bya Megaton ne bitega fwe ne tuleeta akatonda ko olwaliro omukulu muleese atubuulire omusango guno abantu bagwagadde nnyo ate guyigiriza nina n'omwami omwe yankubidde nangamba nti nno naye Sheeka Umaru yamusibya yamuteeka ku poliisi e Kawempe nga bamuvunaana okukwata omwana gwatakwatanga nako nga Sheeka Umaru yasibiza Sheeka Umaru ye yamusibisa Sheeka Umaru yasibisa oyo yakubidde yankubidde naga nti mwami Kwezi njagala onkyaze nange Sheeka Umaru oyo yansibya nanteeka ku poliisi e Kawempe nga sikwatanga ku mukazi yenna naye Mukama amubonereza amututte kati naye ayagala kujja atunnyonnyole sebusooka obuze kwe batulaba weewaawo abatulaba ku Kwezi Media ne Megaton tubeebazizaako yonna gye musinza oba nga mutulaba mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo abali Ekyegegwa, Kyankwanzi, Kiruhula, Bukomansimbi, Mityana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fort Portal, Kasanda, Adjuman, Pakwach, Lira, Soroti, Kampala, Wakiso, Mukono, Luwero na Misindwa na Mutumba, Kabale, Lukunjiri, Kazo, Ishaka, Bulamoji, Luka, Nakaseke, Nakasonga, Nakapiripiti, Malaba, Busi ya Mubendeka, Kumiro, Kagadi, Bundi, Bujo, Shema, Katakwi. Komao. Komao. Eja obaji guno omukutu tegukoma ate mu district mu kino guno gino ejaffe guli mu nsi yonna so mbadde nze olwo oba kumpa budde kakati obadde kiya kutwala sawa namba okuzitontoma zonna okutontoma konzo wai olwo badde subulu komangu omanyo webango mutamu teyebika n'abatulaba emitala wa mayanja abali mu USA abali mu UK abali mu mawanga g'abawalabu Middle East mwenna n'amawanga amalala akyemanyi abo bamu kwa abasinga okubanga batulaba tubebazizaako nze Frank Kasiri muzzukulu wa Kyaddondo ne musajja muganda omuzira nvuma neddira nvuma tusanyusa okulaba weewaawo kakati njagala otubuulire omusango gwa Hajji gutuuse ludda wajuzi mwali mukomera ekigo ne muvaayo gwe ne Nuruddin mulabika ekintu mukiri wakati ne Mama Fiina mukiri wakati nno abantu baffe Mama Fiina leero mukazi wattu ate kati yakibwa Mama Fiina yawaayo amafuta mugenda kigote baana bange mukwate 10 muyiwemu amafuta mugende mulabe Hajji waffe oyo omanyi abantu basympathizinze wamu ne Hajji sikulimba naffe kennyini tubeera wano tulumwa nze waliwo omulamuzi omu twali nakaweeyo nange bantwala mu bintu bya gafura simanya mwana simanya ate simanya towaayo buyambi biki naye ko buyambi mbuwaayo naye bwe twatuuka Nakawa nendaitira omulamuzi olukangaga lwa ssente lwembadde mpaano akanti Kwezi nedda omwana bamukuwe obeere naye gw'omusobola panera bakatondeza omunaku bwazitunga ekiro mama wa mwana yaweta sadda mumulaba byokutuusa olwaleero atwada mune tulabagana biri ne tubyesonyiwa ne yeetonda ne biki ne tuddingana kati omwana afe akuze omulamuzi nagamba nti mwami Kwezi waliwo omukyala yasibisa abasajja 2 eruzira ku mwana omu twagenda okukizuula ng'oli amuvunaana butawa buyambi nono avunvunaana butaba wa buyambi bonna bali luzira kibinya kati kooti yagenda okitegeera oluvannyuma nnyo ne babayimbula naga nti abagende ku DNA kati ebintu ebyo bituuse ku bantu bangi abantu balina interest abantu bangi babawaayiriza abantu bangi babasibya abaana ne batuuka batwala eruzira obutalabirira abaana naye lwakuba ng'abakyala baagala ssente naye ng'ate abaana si baabwe kiri kitya kyovula nti abantu bafunye okusympathizinga ne Hajji ne bamwetaaga sebogenda mu maaso okusookera ddala abantu tulina osooka okutegeera nti newankubadde tuli ku musango gwa lep newankubadde tuli ku musango gwa lep abantu balina okutegeera abatulaba nti era guviira ddala omusingi gwayo guviira ddala mu kye twandiise domestic violence
yadde tuli ku musango gwa lab naye omusingi gwayo guva ku butabanguko obubeera mu maka kakati obutabanguko obubeera mu maka emirundi egisinga butera kulabibwa maama taata n'abaana gw'omulala yenna abukomentingako oba gwayinza okuba nga obulabye obeera second hand information oba kitegedde abeera second hand information third party kyokka ate n'abaana mu makomo mwennyini waliwo we batuuka ng'ensonga nabo bafuuse ba third party kuba waliwo kye tuyita ekisenge ky'abakulu maama ne taata mwe bakola ki mwe batuula yes kati oluusi n'abaana ne batamanya byafudde mu kiro ekyo kyonna bo kasaba ababuuza mwasuze bulungi nti katugende ku ssomero ne bagenda munywedde kyayi nti tebamanyi kye balese mu kisenge kakati nti emisango egyo si gye emisango emyangu gy'oyinza okumala gasalira muntu musango nti munnaye bamutaddeko gwa kuwamba gwa kwagala awusigaalo yawambye emmeyidi yatulugunyiza omwana wa omwana wa bbaawe si gye emisango gy'oyinza okumabira gapapere amangu okere ku makyoga nti gukusinga gwe kati gwe kyenjogerako oyinza gwokimanyi experience oyitokedde oba ng'ogirina tisi ekintu kyoyinza okumala gapapira noga nti Hajji yakuta omwana n'obubuka n'ekyo noga nti bamukwate bamutege kalabba ate si era tosokera wakyalogamba nti Hajji tasobola kukwata mwana nteekawo omukono bajja gutema munnange kakati eyo nebadde introduction okusookera ddala omusango guno nze saamala gagupapira bwe nagulaba ku media ndi muntu eyetwala okubeera nga human rights activist ndi muntu eyetwala okubeera nga motivational and inspirational communicator radio and tv host bw'otanfunira ku kifaananyi kiri ojja kunfunira mu kifaananyi kino bw'otanfunira mu kifaananyi kiri ojja kunfunira mu kino naye at this time ndi mu biti bya mirundi ng'ebiri nga munnamawulire investigatinga akola okunoonyereza kyokka ate era nga human right omulwanizi w'eddembe ly'omuntu wetise ebiti bingi yes naye nga byonna kirwaki mbyewo essaawa zino kunoonya mazima era Hajjat bino bye tuli mu kugezaako okuleeta ebirowooza nti oba tumunyigiriza kugezaako kufuna bwanziramu then ndabe we muyambira tisinga onziramu endaga muntu zino ebbiri ezibadde zoogerwako lwaki obadde wazisirikira nomala n'okijjayo mu kamera n'okianalizinga bulungi wale kibe awo ntegeera mukazi mutuufu yasoyalinga abduct ate mukazi mutuufu okubeera endaga muntu bbiri bwe ntandika okubeera nti naye azze n'abasajja bonna bayiseemu bw'okola affidavit endaga muntu emu togizaayo ekyo nakyo nawo tujja kutuukawo awo nawo tujja kutuukawo kubanga nira iteekeddwa okuba nga edisqualifyinga emu n'osigazeemu n'egijjiramu ddala kati obuzibu bugenda okubeera kwe kuddamu nira ntulisangayo bbiri nga zombi gyeziri kyovula guno omusanga ate gwo munene na nnyo olwaleero nira naye eri ku bunkenke bwe kibanga ddala kituufu nga zonna zikyaliyo ku muntu omu naye ekyali ku bunkenke kakati ekyokubiri bwetako tena abasajja abalala ewa Hajji Mutebi ewa Jamis Kintu byali bwe biti nayo yamubba yakola bwe nzija n'ekyogerako neetaaga omukyala Nakisuyi ave yakitunnyonnyole nti nedda olimba meeya taata w'omwana wange we are in good terms we talk every day era obuyambi abuweereza bwati ne bwati ebyo mubijjawa kakati awo ntali kugamba omukyala ono bamukola ki bamuwaayiriza okitegeera bwe ntandika okufuna naye buli lwotandika okutagala taata w'omwana ti oyo mutwala ng'eyafa mu maaso ga minisita mu maaso ga kyogenda okwogera mu kooti bino si feeling bibijje mu emotions byogenda okwogera mu maaso g'omulamuzi gakubuuziza bw'ati let's assume kale singa yali mulamuzi ate yandibadde yakubaze kale abakubanga yali mulamuzi ng'akubuuza such a question omanyi oyinza okuba nga siri munnamata nakiwala mu maaso ge mutwala ng'eyafa tonnannyonnyola gyali oba taliyowoza yankuba si bye bakubuuzizza tetunatuuka ku nsonga eyabaawula nabadde nabanyumiza abantu nimaga nti mu mateeka oyinza oba tewagasoma naye weemanyiize bino wammanga okugendako mu kooti n'otuula niwankubadde omusango tegukukwatako naye ddala emisawo kati ng'egyo wuliriza kuba mu kooti tebagoba wegenda otuule siriika ekyo kimu ekyokubiri
wemanyiza okwaba ku firimu z'amateeka oba ku muvi z'amateeka naddala eziri based on true story. Yes, movies eziri based ku true story ezisimbiruddwa mu butabo obumu obwawandiikibwa ab'amaanyi. Waliwo ka firimu nga Anatomy of a Scandal, waliwo Crime of Century, waliwo ka movie nga Damalisma, webuli mu movie w'amateeka webuli okitegeera Defending Jacobo. Yes. Kakati sigana ebyo byonna biwa bibiri. Yes. Niyo mulabi waffe yandiyagadde okumanya omukyalo ono we yawaayiriza Hajji baali babeera bonna mu maka. Tetugamba nti yawaayiriza Hajji. Hajji tegunnamusinga. Kati weguba tegunnamusinga. Ate tetunnagumuggyako kuba mu Uganda tugamba nti omusango tegukusinga not until nga baprovinze nti yes, you are guilty. Yes. Kakati awe ngambira weyagambira Hajji nti nakutta omwana baali babeera bonna mu maka. Baali babeera bonna mu maka. Kyekyamuwaliriza gwe mu kulowooza okukola ekintu ekyo ng'ate baali babeera bonna mu maka. Awo ffenna wetulowoole kubanga Hajjat yasoose n'atukwata kano wammanga nti Hajji akozesa ebiragalalagala. Ebiragalaga twogera ku njaga kuba n'ebirala biki. Kakati naye kusinga Hajjat mu audio zezulira era akyogera nti anywa enjaga. Kakati kitegeeza olwaliro bw'oba togenze in details kukebera kukakasa Hajji kituufu anywa enjaga kubanga ripooti ebiragalagala yawandula Hajji kakasa nti tabikozesanga nako. Kakati naye bwe tudda ku kya Hajjat nti anywa ebiragalagala kisobola okuwa omunda okulowooza nti kisoboka omuntu bw'aba anywedde ebiragalagala. Naye ate nekimpa ekibuuzo kiikino wammanga. Omuntu atabidde atategeera anywedde ebiragalagala n'abuka akadaala akasooka akatanda akasooka n'agenda ku kookubiri n'agenda ku kookusatu gwakwata owuwo nga owuwo gwe ye gwatazaala nga wanayise ne kubabe ate era nga ne mu kisenge mulimu n'abamu baatazaala era n'alondamu oyo nisha era abaana baali mu kisenge bo tebaawulira nswagiro. Okategedde bulungi omuntu obiragalagala ne yeetwala bulungi okukwata mu era n'asooba okategedde bulungi ebiragalagala ne bimugamba nti n'omwana n'ataleekaanako mu kisenge banneggolokoka. Ntegerekese bulungi kati tuli ffenna ku traka ye ffenna kyekibuzo kye tuli mukola ki abaana ne batawulira ne batakola ki awo ffenna we tukuubaganira Hajji n'atabaako mwana gwakoonako gwalinnya gwakola ki. Kati obuzibu we buva nti Hajjat ajja mu mawulire bw'ajja mu mawulire genze nga bwenga sipapira nsonga ntandika okwebuuza omuntu gwe wakutte dda eyamala ku polisi ye Kajansi 80 days n'aleetebwa n'ekwennatete n'amalawo ennaku 5 n'agenda ekigo nga wagenza okujja mu kamera omuntu gwe mwakwata ng'ennaku z'omwezi 29 lwali lwa Mande omwezi oguwedde ogenza okujja mu mawulire nga kumpi Hajji agenda kumala mu b'ebyokwerinda omwezi mulamba. Wabadde osiikinga justice ki ab'ebyokwerinda tebakoze kimala bamutadde okategedde kati si kyamuka nnyo kitegeeza tuyinza okuba nga tuyina personal interest ezaffe ze tulina oba Hajjat z'olina kubanga ab'ebyokwerinda biwandi badonya tebakoze naye ogezaako kusiiga kifaananyi kibintu babitongo byakwe tebakoze kimala. Yes. Abantu abasinga bajja mu mawulire baba banoonya sympathy. Police Fred Enanga omusango gwange guganye okutambula kangene mu mawulire mbaabye Lukosi tuli mu kwebuuza n'abala mwenna bonna abali concerned Police temukoze Hajjat yagenda okujja mu mawulire mwali temukoze kimala yawaabako omusango gwo ne mugaana okukwata Hajji ate nga olwedde yali munda ekyo ne kiggwa ndi ku analysis ani asoose okubreakinga story nti Ruth Kalibala kati netandika okutunda ku side ya Ruth Kalibala nga journalist a breaking the story. Motive za Ruth Kalibala ziyinza kubeera ki nga ye of all bloggers of all journalists betuyina bakwezi ba megaton baani why you Ruth Kalibala ate ffe tuli ba senior nnyo yes why you Ruth Kalibala kakati ntandika kati olonno kati nze mpanvu wolwo details Ruth Kalibala bawe yaani sensuwa alina nkolagana ki n'omwami ateeberezebwa okuba nga yebba mu kaseera kano muninkini wa Nakisuyi Jaba mukwano nyera balina ne business zibagatta ba broker b'amataka n'ensonga endala mpitirivu nnyo.
kati awo ntandika okulaba nga gwe mukagulika waitwa standing kubeerawo waliwo ebikulimeetinga mu bujulizi baba mulamuzi ogwa musanga baguvaamu ndaba nga toli to standing tali substantial okategedde bakengezaako kugamba Ruth Kalibala awo nsooka naawe nenkuga nti nedda gwe wadde to standing eno story badde yetaaga bakwezi abatali biased era nga tunanoonyereza kwezi ayina nkolagana kino omukyalo ono okategedde kati gwe Ruth Kalibala sooka obikole ki obiveemu kakati hajja tosigaza okubanga omuntu alina okuwa gwolina okugendako kati noonya ku bannamawulire abalala be tutakubyemu bituli ye Ruth Kalibala tusoze tukikoze eki kubanga bannamawulire abalala nga ffe abatendekebwa mu kunoonyereza ebibuuzo bye nandibuuziza Hajjat nga tuli ku set byandibadde bimumala obuteeyongera nayo ekyo kibagambe ng'omuntu ali profession anoonyereza nga tokola sima entertainment mayinayo byawukana nti aba entertainment oluusi tebaayitayo kyenagambyeko bannammwe abalala bano bannammwe bayoutuba bannammwe abatandise omusango tuli kugwa leepu ate mutandise okwetabya ndaga muntu mugezako ne bw'obanga wabbye embuzi ate batunuulira n'ekirala ekiri ewaka lwaki bagenda ne bayaza amaka g'abantu kati kankagaddemu ne kano kambaddemu ne kano kasuku ne banno munywanyiwo ne banno tubasaamu nnyo ekitiibwa naye tukkirize muli balungi nnyo mu entertainment news kwezi tuze tukulabako nzize nkulabako ku kyalo ng'okyazako ku bantu ab'obuvunaanyizibwa simanye n'ekituli ku mutima lolero abantu ab'enjawulo tuyambe ku abantu abasiikinga justice my question ntandika okwebuuza kasuku ne following gy'olina ebbanga lyonna ensonga ez'abantu ezikwatira ddala ku bantu ezinoonya obwenkanya n'ebintu ebifaana oziyingiddemu ddi kyova olaba oyinza okutomera ekintu ky'otamanyi nti bakwezi lwaki bo bamanyi nti babazze batambulira mu misango egyefaananyirizaako obwezi era bamanyi nti tosobola kuvaayo na ansa ey'enkomeredde ku musango gwa leepu nga tosoose kugenda into details kubanga ono agambye wakwata omwana wange ono n'agamba saamukwata kitegeeza nteekeddwa okubuuza nga munnamawulire omukuukutivu lwaki bakuwaayiriza era lwaki oli mukomera tulina okulaba lipooti eva mu ddwaliro very good nga sinaba genda ku mpewo very good era nze bw'ojje wange ng'oli ku ebyo very good njagala ku lipooti very good mu ddwaliro ndabe ddala lipooti ya gavumenti egamba ki Hajji anywa ebiragalagala lipooti eraga okunoonyereza okwakoleddwa ne ku tesiti ezakoleddwa nti Hajji anywa ebiragalagala twagala okulaba Hajji yateekamu amazzi bagajjemu bagakotteke mu nga bwe bakebeera omwana bamwebaka koddi kubanga Hajjat bwe yatwala omwana yadduka agamba bamukutte bakamukwata ripooti eraga nti omwana yali tannazannyako wadde kazannyaako ennaku 2 emabega wadde ennaku 3 wadde wiiki wadde weeks 3 ne babuuza omwana bakukwata ddi n'agamba bankwata mu gwakutaano Hajji yayingira eggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omukaaga maama yakyaza omusajja eyakwata omwana nga tategedde okategedde ogambye omwana bamukwata mu gwakutaano omwana yakugambye bankwata omwana agambye bakwata mu gwakutaano ate Hajjat ozodduka misiri ogamba bamukutte ddi gulo ekyokubiri kyenjagala mutegeere ffe tetuli wano kusalira Hajjat musango twagaladde mu bibuuzo bino kubanga wallahi bye bigendera okumubuuzibwa tebikyuka omusango gulimba amateeka era nga babloga abalaba YouTube abatandise okufunamu interest bwe mwogera naye ate naawe oli mu kukola nsobi gomanyi bekiyinza okutwaliramu lwaki naawe oli mu kunkolekitingira live ku ki kitegeeza you're discussing ku issue yeki ensonga muzirekere bamateeka ate naawe oli ku YouTube ate oli ku Facebook oli ku TikTok njagala okubuulira batulekemu olaba n'emisango President Museveni gwe bamuwaabira ogw'akalulu nti yakabbye tugudiscussinga wano newankubadde tubanga guli eri ng'ate ye chief in command naye era atuleka ne tudiscussinga Jose bwe yagamba nti Nuupu yamubba akalulu akakadde kalamu era tubadde tugudiscussinga tewali kye tudiscussinga ekirala nti olwaleero abantu balina okutegeera bino wammanga nti naawe nammwe abavaayo essaawa zino nammwe mbatunuzaamu tooki motiivu yammwe eyinza kuba etya gyatuli mikwano gya YouTube yasooka okubulekinga story olwaleero kiriko ggwe ekya kiri ku
tuyino kikugira nga bukyala. Yes. Navuga ko omwana omuwala nakyogerako ko. Yes. Namujja nansa. Nenzija ne muteeke kasubi abo batuntu. Nimuga ati nyabo nze nkomye wano. We linnya nali mumanyi. Yes. Na buyatuuka eno nakuba essimu. Yes. Ngakozesa essimu era ngati mwami kwezi essimu yange njirese mu motoka yo. Ne mugamba nti bubo jese mu motoka yange gikube ko njiwulire ng'evuga. Ngadoza bya ddala. Akube essimu nsijiwulire. Ngatevugira mu ssimu motoka. Nemugati omanyi nti olabeka oyina essimu wagirese. Naye mu motoka omwange teriimu. Teriimu. Ng'omuwala enkeera nkubira kwezi ngenda kuswaza wabbye essimu yange. Nazikubamu ne zaaka. Nengamba ogenda kunswaza nti ye saatoba n'entuyana nengenda ku poliisi okweripootinga. Koldi Kampala abasirikale be bambuusa. Kakati okategereke gambye di omusango gw'okubba lwe tusooka ne tuguvaako ogwa leepu ne tuguvaako tutunuulira oyo abadde akuwayiriza nti wabbye essimu. Likodi ze zigamba zitya singa ajaali mu kkomera gy'ali nga mu ripooti mu basibe oba ku poliisi zonna yali awaabiddwako omusango gwonna ogwekuusa ku leepu oba defilement. Hajji ku poliisi z'e Kampala wano alinawo misango ki gya bukumpanya gya bubbi gya bulimba. Bwe tumala okufuna reports ezifaanako tutandika okuba Hajji ebituli. Naye olwayo nakisuuyi mukazi we Hajjat Zuulah. Olwayo bwe yakavuliddeyo kwogera reports n'emisango bwe bwazibidde olunaku lwajjo nga ku poliisi y'e Katwe. Nga references za misango ebiri egimadde gimaze omukola ki? Omukamuvi. I personally era gobadde oganagenda Kigwe wa minister naliyo. Nakiwala. One on one with the minister Nakiwala Kiyingi n'omukyala Zuulah na Kisuyi Kazibwe. Ate era Zuulah na Kisuyi Mwizere. Kazibwe yagwa ku kizibu w'ennyonyi mu. Bayina national IDs meka? 2. Omuntu aliraikira okuba national IDs 2 ateekeddwa okubanga n'ennamba z'amasimu alina ezisooka mu meka? Mu 2. Mu nnini ezaki? Ez'enjawulo. Omuntu ali ku level y'okubanga alina national IDs 2 ne passport ateekeddwa okubanga alina passport esoba mu meka? Ate abo abantu baba 2. Owantegerekese bulungi. So we are analyzing someone gwe atali muntu wa kuzannya. Tuzannya na kintu mafia. Oyo mafia. Mafia. Bino byonna story eno yakatandikidde. Katonda wange. Story eno yakatandikidde. Omuntu yenna omugezigezi asobola okutegeera. Yategedde dde omuntu gwe tukola ki? Gwe tudiringa naye. Bakukubidde ku ssimu n'ogamba omusango sejja gwogera ko guli mu b'amawulire. N'otukwamuka kodi guli mu b'amateeka. N'otukwamuka kodi yako n'otuteekamu kafiya. Dakiika 2 tukulabye wa Faluku. Ante ab'amateeka omusango ne bwe guba mu kooti era b'amawulire tubeerayo. Kamera toziraba? Era leka nkababuuse ne kano. Kati ogwa leepu tukkiriza guli mb'amateeka. Tukkiriza omusango guli mbaki? B'amateeka. Tuliza ab'amateeka bakole okola ki? Okunoonyereza. Kati bino bye twogera kye bayita other business. Naye kambuuze omwana yalina embuzi Hajjat gy'alwanirira oba? Omwana teyalina oba amukebera teyalina mbuzi. Baagirya dda. Nga bakulaga baagijjako dda. Kati Hajjat yali alwanirira ki? Kitegeeza ye kyagezaako okugamba Hajji yabimuggyako byonna. Omwana wange era ne nabaana erabika. Nabaana erabika. Eri kungulu. Hajji yagikuulayo. Hajji alabika omwana ekintu kyasukka. Omwana n'amukolako emikolo. Abakazi baagadde by'okufuna Mukama Katonda wa. Kyova olaba nti njagala bategeera abantu tubino bye tuli mu kugezaako okwogera. Si kuba nti twagala Hajjat asibwe. Kubanga Minisita yagamba mu Uganda tulinamu abaana babika 2. Tulinamu omwana omuto n'omwana akuze. Kati omwana omuto yo omuntu ali wansi w'emyaka 12. Ekyo banagala bati bakimanyi. Era olwada agamba omwana atalewasa myaka 18. Owedde. Akati munaye kakunyumizeeko. Mateeka waliwo omwana omuto n'omukulu. 12 kudda wansi aba mwana muto. 12 okutuuka 17 ye mwana omukulu era asobola okutegeera kyakola ki? Kyakola. Ne wankubadde nga abatannaba kutuuka kuva mu mikono gy'abakadde okweyongerayo yeyeesalirawo. Kyova olaba nti okuva ku 12 okudda waggulu okutuuka 17 oyo bagamba mwana mukulu aba ategeera kyakola n'abatannatuuka kukola ki? Tojjukira bwe baali baleeta etteeka erissa wansi ku myaka nti abaana batandikire ku myaka 16 okufumbirwa. Ne baligoba bugobi mu Parliament ninga baali balireese. Okategedde. Kaakati singa kizuulwa nti omwana ono yali alimba. Minisita yatukakasa nti agenda kuvunaanibwa era asibibwe. Kyokka naawe yamuyambako
okulimba omusango gukukola ki anti okuyambako omuntu okuzza omusango naawe ovunaanibwa okategedde bulungi naye ng'omwana ono ye atoyinza omuddira mu kubanga nze nkimanyi mu maaso eyo ajja kulumiriza nnyina nti ye yamutteekamu ensonga eyo ng'era obutambi obwasooka obwali bumulumiriza Hajji akamu ne kajjaako omwana wa Hajji ng'agamba kituufu maama yatukola ki yatukoki ng'ate omwana y'omu yerasooka n'agamba nti kituufu yamukoze eki yamukutte kati ekyo nakyo mu mateeka kireeteo kirwanyisa doubt of mind ti mu mateeka era mu butambi obwo bujja kuleetebwa bwombi bubiri waliwo akamulumiriza waliwo akataakamu ne kagamba baatukoze eki kati Hajji tulina otupuruvinga ku butambi obwo bwombi bubiri kaliwo akatuufu era kigenderwa ki ekyali mu butambi obwo obubiri kano kigenderwa ki ne kano kigenderwa ki byonna mu kkooti kyenjagala okubuuza yes Hajji abadde bweru okumala ebbanga ki Hajji agamba bino byonna nga bigenza okubeerawo ye kuva dda musajja wa safaari yakolera bwera ino Uganda ajja buzibwati naye bino byonna bigenda okubeerawo yali amaze emyezi 8 nga takomangawo mu Uganda weebale nnyo wakomeddewo development kizabadde ayongedde okukola ewaka abadde ali mu kuzimba jjukira bwe yalaba embeera ng'etandise okutabuka nga waliwo embeera gyatategeera waka kyeyava yagamba Zuulah ti naye nze nfunyemu ekirowoozo kankuzimbire kangule poloti eyange awo nno wenzira ku kiri ekibuzo adde balowooza nti Hajji mwavu omuntu alowooza obulowooza naga naye kangule poloti eyange nzimbeko amaka agaffe agatugattira ddala naye wano kubanga poloti mwenkusanze gye nkulaakulanyiza bibyo nzikiriza naye kati ndowoozeza kangule poloti tuzimbe n'akirowoolezawo n'agula poloti mu mutundwe nkiddamu mu mutundwe n'azimbako ennyumba akatali kayumba wabula amaka agakalina agali mu gabadde ayagala okumaliriza era gabadde yasuubiza ne Hajjat nti bugwe 12 alina okuba nga agamaliriza agayingire oyo taba muntu wa muniino omwami kwezi Kampala ogibeddemu ogimanyi kakati ekitegeeza Hajji wakoze development ezo zonna yes Zuulah kwe kutandika okuleetawo Bino ati ng'afunye abamusomeramu nti Hajji ojja mutwalako byonna lwaki teyalinze ennyumba n'emala okuggwa abamuwadde olooza tebamuwadde bubi tebakibaze bubi nga ennyumba tennaggwa awo nze naawe taatanisha olunaku lw'eggulo kugambye buli nsonga yonna ngikola ki ogimanyi era nze nakutte mu ngalo za taatanisha bwe nti mugamba oli otya muzeeyi namukutte taatanisha gwe bagamba gwebatwala ng'eyafa namutunuulidde bwe mukudescribingira musajja hajjamis kintu musajja wa buvunaanyizibwa musajja mukulu atiira ddala kamera okufaako obufi gwe yagambye nti yafa naye alojja omukazi oyo amulojja ne bwagugumuka ne bw'oyogera ku linnya lye ne bw'omwefaanaanyiriza ne bw'owunya akawoowo akeefaanaanyiriza aka Hajjati adduka misinde agugumuka nalabanga ekirooto eky'entiisa aloota birooto bya ntiisa omukazi kyeyamukola ajja ku poliisi y'ekibuye olunaku lwakyo nga wendi n'amaaso gange bwe nti ng'ekimulese si kuwaaba azze kuttukiza musango gwe yali yawaaba olwedde era wano njaga tukategeeza abantu teyazze kuwaaba nti kubanga azze kubanga omukazi ali mu mawulire yazze kuttukiza musango ng'alaba Katonda essaala bulijjo z'asaba okumulabisiza omukyalo omusango yali yaguwaba ne gufutyankibwa era nga mafiya bwabeera wabula ekituufu naffe twakkiriza nti gwali gwakola ki gwafutyankibwa kubanga twatuse nga fayiro tekola ki terabika era Hajjati yabaddewo n'omwami akolera ku Salamu TV ogundi Hajji gayo yo naye bamuyita mukibi wali awo sajja muisiraamu naye akola ku Salamu TV awo yabaddewo nabaddewo ne presidential advisor full figure nange nabaddewo n'abalalalalawo abapoliisi ne baadvisinga Hajji addemu aggulewo fayiro bupya fayiro ng'erimu obubbi bw'ebyapa by'amataka ebyamubbibwako omukyala na Kisuyi Zuulah ekitali kiweewo bitali bibiri nga mwebyo mulimu n'ebyabantu nga boga nti mwami kwezi nkulabyemu obwesimbu ewange wano seesigawo nenterekera ekyapa ki omukazi we naye yabibba mwami Amisi kintu yadde alekeddwako ne kyamaani w'ekyalo ne mukazi we omukazi wa kyamaani nga weebali okukakasa ebyo n'ekirala obubbi yamubbako bizinensi yagisaanyawo bwe yali bwawukana yatikka emmotoka z'emipiira 4 emmotoka z'ebikwa baali badiringa bya mipiira ewa Kisekka
Oyo omukazi nga muyitirivu. Oyo yonna musango ne guggulwawo. Yaguddwako omusango omulala ogw'epapira ebijingire ebyendaga muntu ebyo. Era reference kati ate ogwo omulala era reference yenalabyeko eraga suspect na Kisuyi. Complainant state. Ye reference eri wano. Kambuuze. Kati na Kisuyi ali bweru. Era olwaleero we wali okulya okomba ne Siwani we buzibira. Ebimu saaga tubigendemu details olw'ebyokwerinda. Olw'ebyokwerinda saaga tubigendemu. Katwe Police Station. Yes. Reference 81 20 24. Suspect na Kisuyi. Complainant state. Na Kisuyi olwaleero asula bweru. Awo ffenna we tutunuulidde. Ani ali mabega bwa Kisuyi mu banene abali mu poliisi? Mukazi muganda wankati gwa bakazi bamanyi mukazi ne waba talina munene wamwagalidde asobola omufuna kuba na Kisuyi mukazi mulungi. Obugagga bwe bwenkana ki? Gwate ne bakugamba nti yave wa Mutebi yamulekana ya Mubbi n'agende wa Nyamisi yamuleka ayinza okubanga motono. Azabba buli musajja alina gwakwata. Sente ateekeddwa banga azirina. Akola mulimu ki? Awo ffenna we tutunuulidde nakyo kikulu. Kubanga omanyi muyinza okulwanira ku muntu nga mumanyi nti akolera wali. Kwezi Robinson akolera wali. But ayina address. Nga munnamawulire omukuukutivu Kwezi ne ku byowulidde ne ku byozoowulaba gwe bagambye ensi nsiru golowooza babalamuza abagenda okubeera mu musango guno tebalaba internet tebabeera ku internet abagiraba gwolowooza tebalaba kigenda mu maaso baloya tebabiraba state tebiraba na Kisuyi alina kweteekateeka ngeri yakudda mu bibuuzo otherwise musango gwo tasobola gusimattuka anti ajja kubula awo bwato wadbawe gwe yabbako ebyapa amunoonyereza ebbanga naye asituse anti asituse era ajja kubula asituse era Hajjat na Kisuyi mu kaseera kano kyolina okutunuulira kintu eki kwe kujjawo emotions na busungu n'abakuwagira obusungu wabula okwetegekera bino betuli mu kugezaako kubanga abadiscussing engeri gy'oyinza okubiddamu mu kooti because the same questions betwogera wano kati kyembuuza Hajji akomezebwawo ddi mu kooti Hajji ajjanga ennaku z'omwezi 3 kati application z'okumuyimirira zagenzeyo mu kooti zigenda mu maaso mu kooti enkulu yes ebibiina ebyo bwannakyewa bimaze okuvaayo nabyo ne byeyungako kubanga nakyo kikulu ebibiina ebyo bwannakyewa birina ba lawyers yes abakugu nnyo yes nze nandirowooza nti n'ebibiina ebyo bwannakyewa byandivuddeyo nabyo ne bikola analysis ku musango guno abasajja bangi abatulugunyizibwa bambi naye nga teboogera abasajja bangi abali eruzira naye nga emisango tebagiza naye nga bakazi bibaleeta obuzibu so nze nandirowooza nti n'ebibiina ebyo bwannakyewa byandivuddeyo ne biyambako ku nsonga eyo waliyo abasajja abakwata abakazi nga bwe twagamba wano Sheikh Auma aze akwata abakazi naye ate waliwo n'abatabakutte naye nga bali mu kunyigirizibwa Sheikh Auma kirinako obukakafu nkirinako obukakafu tukirinako obukakafu ate naye tannakyegaana naye ate omusango oguli eri ogumusibya si rape ya defilement ani yagubagamba aze nali naye anti ani yakugamba kuba omusango gwa rape bagumuggyako kyembuuza ani yagukugamba Sheikh Auma ye andigambye nti yarepinga aŋŋamba omusango essaawa zino ogumuvunaanibwa abaguyita human trafficking walabako kukyagiki kenyini n'amaaso kakati tewali ayinza kugamba nti banvunaana gwa kukwata bakazi Hajji ng'agukkiriza nti banvunaana anti gwe gwajja Sheikh Auma lubaamu omwana ng'abasuubiza nti amutwala bweru njagala tukkaanye musajja munno omusango bwe gumusinga okkiriza era nze nagambye Hajji bwe gumusinga nja kujja era kwezi olijja kuddamu onkyase wano tugende tibanne twayokya tudde mu mazima bwe gumusinga tujja kukkiriza lwako ki naye bagutamusinga era bannaffe bakkirize buli omu asigale mu layini ye kyetwagala nze njagala nnyo details yes kubanga nze lwaki mpininga Sheikh Auma omukyala yabatabula ne Seggirinya yakwata mukwate naye yali agenze kumusabira dduwa n'amufunisa n'olubuto eyo evidence emu kakati noono ate oyo mwana gwe yakwata wa luganda lwe
Okay. Okay. So kakati gwe tajja kugamba nti nakwata omwana emyaka 14 w'oluganda lwange. Ajja kugamba human traffic. Embosi nagigenda byose nagitegeera bulungi. Njagala nayo ginoonyereza. Oli musajja munoonyereza mulungi. Tudabalako n'ensonga ezo. Kasooka tununule Hajjali. Boy child asooka afune obuki. Ensonga eno ng'ekutunze. Yo. Kutunze era sebo omulimu gw'okoledde eggwanga. Amina. Amina ddala. Kale. Kakati Hajji akomonga 17. Hajji ajjanga 3. Omwezi guno. Nga bwe badde ogamba nti ebibiina bya bannekyewa baani kiri kitya mbeera eri etya. Embeera eriwo mu kaseera kano at the moment ba personalities be basyuse okubaako kye boogera. Bamama Fine tubalabyeko ne Muhammad Nsereko baani bonna. Muhammad Nsereko musajja omwagala. Yes. Ayingira mu nsonga enkulu muntu wa buli. Yes. Ndabyeko bangi betuze tulaba basituse. N'abamu abasooka no Mama Fine bona basooka kubeera ku mukyala. Bosoko kiwulira. Embozi eringa ya muzibe wesi before. Fena asooka netukwatako netukaaba abaziga. Mwagala kulanga. Mwagala kulanga alaba. Muzibe wesi before. Alaba kwa Tomunyongera muganda wange. Oyo ye nange yanga namukubirako essimu. Nze wena yembaga mayimbe ebitu bino tetucha mukabo kyamuzi. Nze I personally nembosa yes before sajigenda nnyo. Nena kubira muzibe nwenzi ku ssimu nakatandika atambula nnyo. Ne namweyanjule emusibe ngamba emusibe ya nkwagala tokola ku KBS TV kawungezi nkuulira nnyo n'atagala mbigamba awo. Nkuulira nnyo programu yennyumira nnyo. Nengamba nno muzibe amanya n'obudde bw'otandika. Babanga bamuteekako buteesi kana akungulu. Ngale Mukama Katonda. Uganda buli muntu asobola okubeera mu President Museveni yagamba Uganda nsi n'omusiru ng'asobola ogikola ki? Okugiwangaaliramu. So yembeera eyo. Kakati gwe mukulaba Hajjat anaakoma mu kooti okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso. Tayinza butakomawo okuba guno omusango guli mu public. Tegulina kati gwavudde mu mikono gya Hajjat. Gwa state. Anti Hajjat ayinza okulaba nga mumutaddeko nnyo akazito. Tasobola. Ne bwana aweereza balooya waliwo ensonga ezimwetaagisa nga ye okukkaatiriza akutegerekese bulungi. Ogwo omusango ne bwaweereza balooya batya waliwo ensonga ezeetaagisa ye nga ye kubanga guli sensitive. Looya waliwo time wotukanga ebigambo byonna byo tebigenda kwesigamizibwako nga twetaaga. Yes. Omwana ono osubira ati naye anaaleetebwa mu kkooti okulumiriza Hajji. Butereevu. Anaba akyalina stamina. Kankikuddiremu butereevu. Era ayogere. Amagulu kyali kitya. Ate bino tubagamba bino ffe twogera ng'abasaaga wali biba bukambwe. No nonsense. Taata w'omwana agamba wa myaka 17 amisi kintu. Maama agamba wa myaka 14. Okukakasa byonna omukulu yatugambye temumenyeka out of camera. Ebyabadde out of camera. Abawe birth certificate. Omwana yazaalibwa wache tusinga okwagala. Yagambye abawe birth certificate. Ne bwatatuwa birth certificate munira kyangu. Kimala. Ebintu byayanguwa. Bateeka mu buteesi manya ga taata na maama ne ag'omwana ne balabalo yazaalibwa. Okujanga naye yabiforging. Yembeere yeriwo. Oba si kyo bamukwata akooya kano okalaba bwe bakakuulako ne bakakebera bamanya emyaka gyo. Kakati n'ekikale si kikulu emyaka 17 ne 14 bonna tubatwalira mu kategori emu. Naye omwana tebamutadde mu buzibu alifuna omusajja amuwasa oba singa wabeerawo obuzibu bwonna alifuna obutuuliro watuulako. Kino ekintu Hajjat kyalina okusaba ennyo okwekulwana omwana afune obwenkanya. Obwenkanya obulabise okubanga bugenda kubeeramuko ebituli. Ofuna bulungi? Obwenkanya obulabise okubanga tubukoze eki kuba omwana baana abantu bamusensebudde bati. Kyokka ekyennaku bagezaako okuprotecting ebifaananyi bye ne bimala ne biriikinga. Ebifaananyi kye mulaba ng'omwana ayambadde ekyamba kiringa animal print ng'ali ku mazzi ng'awanise bw'ati. Ng'alinga Pretty Nicole. Kugamba tulina face bagiraga bulungi buli kimu kyalabika. Kati toyina woonera. Era omwana bajja muleta mu kkooti bagezeeko okugamba muggyeko kamera eno kyo mukitegeere era awo tebajja kukkiriza kamera as a must. Ekyo kyesiru. Tujja mulindira wabweru ffe. Naye olowooza ab'amawulire olowooza tebabifuna ebifaananyi? Nnyo. Kakati Pretty Nicole bwe yasooka okujja mu kamera
ng'omwana muwala muwuzze twanakuwalirawo omwana tuga nti ye omwana omutono naye Nicole kati bye yeekola bimala okukakasa nti nno balyoka ne bamukuba kuba bali balabike yamukuba yali agezaako amugunju ate yali amutuyambiddeko ku ale stage kati wano takyayinza takyasoboka kwezo ina kira kyongamba enkyayina ebingi nnyo byenkugamba nga tonnasiibula lwaki wapikinga interest mu musango guno nze nga bwe nakugambye kugambye ku akawunti yange abangoberera va ku ebyo byakawunti lwaki wapikinga interest nayagala mazima nayagala maki amazima ekyokubiri ndi muntu akulidde mu mbeera efaananako bwetyo ey'ekyavu ey'obutafuna bwenkanya ey'okulimbibwalimbibwa so buli lwendaba munda munzi omuntu nga yeetaaga herepu yange eteetaagisaamu ssente because kino kye tulimu ekya Hajji sina we neetaagira ssente kyogamba olwaleero neetaaga ssente okwogera ku bino teweetaaga ssente kati ensonga eyo mbanga ddoboozi nsobola oligatta waayi lwaki serigattako waliwo abagamba nti ekintu kino mukifunyeemu nnyo ssente era bajja zibaliisa baazituliisizza dda naye katera bagamba baani ababawa ne kano kankaddemu era ne kano kankaddemu ate omusajja omwavu gwe baawasa ate kaakati ssente ezigula babbulooga zivaawa kubanga abawagira Hajjat Zuulah omusajja bwagalamu bako byabagagga kyoyo gwe babadde baawasa ate gwe babadde baawasa aguza atya babbulooga okubanga asinza Hajjat Zuulah abawagizi kwezi bakuwadde mmeka wadde 10 mama fira bamuwadde mmeka oyo ye mulwanizi wa ddembe bafulufiga babawadde mmeka oyo fulufiga ne mulwanizi wa ddembe badoni kulisa abavubuka bonna babawadde mmeka bashaira price babawadde mmeka bonna ba influencer bamaanyi okwo babadi bulaka babawadde mmeka babadi bulaka yaluyingidde anyumiza gwakoowa kiki babawadde kukatulema kuchamuka babawadde ssente ng'ole simu ziri abo katwe badi bulaka all of all people balina okuwa ssente ng'olo meya ne abadde amanyi badde omanyi badde sikumanyi nnyo mu bantu bonna nze gwe balabye nga nze nsaanidde okuweebwa ssente ate kwezi ne batazimuwa va ku katemba naawe kaakati kino kiraga kitya bamaama abawaayirize mu ngeri ng'eyo kino nno kibalidde bamaama kibalidde era nabaddeko jjo ku live waliwo bakyala be nainvitinze nga bali mu kwetondera bataata mwenna mu ggwanga baga basinga omumaatha mutubambi tetulina buzibu oyo munnaffe omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna babadde bali mu kwetonda abakyala bali mu kwetonda kati omukazi yatugambye amaka ge gasaanyeewo omusajja adde agenda kunnyanjula naye yagambye kwe banno bali mu kukola leka ntiddemu soka tupozingemu omukazi yagambye omusajja w'amagye yabadde amwagala omukazi alina abaana babiri naye nga n'emikolo gitandika naye yamuweereza akatambi n'amugamba naye gundi lindako tupozingemu tuzeetegereze katusange katawe guno omusango gye guggwera abasajja bamanyi kye bagambye kati bw'aba n'agenda okukuwasa agenda kuba n'olupapula lwe akugambe waliwo abalimba nakugamba tazaalangako anti wuliriza abasajja katamu tibapulaninze what is your name I'm son so how old are you ku musango bweguti mu mwaka bweguti wali ku tiimu ki tinali tiimu nakisuizuula awo ulikoma abasajja bagambye kuba amanya nti kati ono mubbi kubanga oliye kamanda olina abaana wazaalako dda recommendation ekujja eri gye wasooka eriwa yankwata bukwasi mpa ku namba ey'essimu halo Hajji yamiisi kintu awano waliwo nakisuyi Zuulah ayagala muwase on recommending what is your recommendation about oyo ebyapa byange byamataka ng'omanya tyakale omulala nti Hajji Mutebi era Hajji Mutebi nze kwezi omukyala bwadde bwati omumanyi nti tomunyongera ate obuzaako naye abaana bafe ab'obulenzi nga bo bagenda kugwa ku kizibu obuzaako ki wawasa dda nawasa oli bulungi golowooza ne interest ezimu ndowooza kuba mbadde nkyazimalayo ebirala lw'ebyokwerinda tuli byogerera out of camera naye ffenna tusula ku
Mama wabana akufumbira kasayina kanti gendo olwane. Naye omukyala akadde konna akyuka. Mbuliri. Omukazi akadde konna akyuka. Akufumbira akakyayo gyoyogere ku nsonga zino. Enkeera akatambi kakyuka. Tobanyumiza. Sibakwongera. Tobanyongera. Olugendo lw'entambudde nze ndutegedde. Era n'abalaba akatambi kano nga kwezi nkatuddemu bamanyi bye bantuusizzaako. Tebakunenya. Tebannenya. Byolabye obirabye. Byenda byembirabye era kyova olaba nti n'abavubuka banaatera okuwasa mujje mutuwebuuzeeko tubannyonnyoleze nagamba mutabani wange. Nze tondeeteranga mukazi nti olw'okuba mulungi. Sooka ogende mu famire yaabwe olabe maama waabwe yakalino bamumali ameka. Eridya lyatandikiramu. Abaana muli bameka bazadde bamameka. Taata ali atya. Munange mama asobola okubeera ngondi naye munange omwana ani abikugambye. Namugamba koolindeetera mbu taata kannungi walidde. Ewange totawaananga. Nti kalungi si mwe mwazaala muli bato omwana ati muba muli ku level zeemu abaana twenkana. Kakati nze abaana abange mbatuula ne tunyumya ne tukuba olwali kubanga nabo tutagala nga batunyumya bwe tunyumya nabo nembaga nti nze kwezi byange byansobako naye mwe byammwe bireme kusoba. Nze nava mu kyalo nga nnina ennaku yange ne banzoganya nentagala naye mute mutagala ye lwaki tosiibula nsaba Katonda atule butonda abampangalize wabula ekisingira ddala okubeera ekikutwagala ensi yaffe tutambuze amawulire amalungi ekyo kyojja kinja kisigamako nnyo tutambuze ku mawulire amalungi agatunda ensi yaffe newankubadde ate n'ekibi bw'okiraba kikuvunaanyizibwako nga munnayuganda era okukyogerako ku lw'okuzuukiza oba ku lw'okujjukiza abavunaanyizibwa ku kutereeza ekyo ky'olabye okuzibuka amaaso bagamba nga kye tulimu essaawa zino. Twongera okubanga ate n'okwagala obuwangwa bwaffe nga tonnakuliriza kintu kirala kyonna yagala obuwangwa bwo wangala aimasomoki. Kale bwentyo bwe ntambudde mbadde n'omukulu ono munnamawulire ate investigator tuwuliziganye omulundi omulala tumusindise genda mu kooti genda ekigo genda yonna genda naye kye mutannakola t-shirt nowaliwo t-shirt ezafulumye mumpeeko t-shirt nange nyambale siri mwambazi wa t-shirt tujja zikuwa ku lunaku lwa kooti lwennyini asagala nze ya ssente gwe bajja gikuwa kuba gwe byoyiseemu kati byonyonyomidde ate binkutteko nnyo tulidde nga mudamuzi amaziga gampitamu nga gakuyiseemu Andai mubeere bulungi ono ankabirako ki musajja ntobyenze kati amaziga gamuyitamu mubeere bulungi mweraba.